Kunyikiza ennambika mu buweereza, abaami ba Ssaabasajja mu ssaza Kyaggwe basabiddwa okwongera okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka n'okukola ennyo okusobola okukuuma ekifaananyi ky'Obwakabaka. Tukkeko wansi tugobere emirimu, obuweereza butuuka wansi. Bino bibadde mu bubaka bwa Ssekiboobo Fred Katende omumyuka owookubiri bw'abadde akyaddeko mu ggombolola ya Mutuba mukaaga Kasawo mu kabwefuge gwaliko ow'okulambula emiruka mu ssaza Kyaggwe. Abantu batudde butuuzi mu bifo ne balyoka beeyita abaki abaweereza. Ogwo gwe muweereza okukakasa. Era ab'emiruka bagezezzaako okukiipa ebimu nga bakibiikirira. Kakati ffe tugambanga Buganda tusimba obukulembeze. Ekiiko n'olw'abantu obwenda ku kyalo lujjule. Ssekiboobo yaniriziddwa akuuma entebe y'eggombolola eyo Ssekannyo n'abakulembeze abalala nga muno mwalambululidde n'ebimu ku bifo eby'enkizo mu ggombolola eno omubadde ekitawuluzi ky'omuluka gwa Mituba mukaaga Namuganga, eddwaliro lya Namuganga Health Center 3 gye bamuloopedde ekizibu ky'abasawo abatono kyokka ng'omuwendo gw'abantu gweyongera buli olukya. Abasawo abaliwo but we continue to serve our people. Mu alipoota abaami b'emiruka ze basomedde Ssekiboobo bamuloopedde obunafu mu baweereza ba Kabaka n'ebimu ku ebyo ebituukiddwako. Ettaka ly'embuga gye tulina olw'okwewala ssebo okusabirizanga ennyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Twasimba olusuku newankubadde nga lugenda lukutuka. Akuuma entebe y'eggombolola ya Mituba mukaaga Kasawo Ssekannyo Henry ayanjulidde Ssekiboobo ebituukiddwako mu kiseera eky'obuweereza bwe bwe yali mukama we ava mu bulamu bw'ensi. Ssekiboobo Fred Katende mu kwogera kwe bano abeebazizza olw'okuwagira enteekateeka z'abeene n'abakuutira okwongera okukola ennyo omuli n'okulima emmwanyi, okuba n'emmere emala n'okwongera okujjumbira entegeka z'abeene. N'enyongera okubakubiriza bataata, bamaama, mama kansala, totiriira abantu okubabuulira kituufu. Emmwanyi egirako. Emmwanyi egirako. Alex Miseiri yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.